Kibinyo nyini ddala. Akatambi kolaba kensobodde okubanga nteeka club obanga nkuddiramu emirundi n'emirundi mukwano gwange nkasaze ku katambi akanene ddala. Wabulanga kano kajjudde omusaayi ate era nga tekasaanidde kubanga osobola okubanga okalaba olw'ensonga ensisa ebeera ejja kukubuutikira. Emmotoka nno nga bw'ogiraba ebadde ekuba livansi. Yes, sooka olabe wano omusirikale adduseeyo emisinde. Yes, wabula ekisinga okubeera ekyennaku kyekyokubeera nti munnamawulire mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald Mulwana ye tasobodde kubanga asimattuka mmotoka eno. Enkya y'olunaku olwaleero ssaawa zibadde 3:42 emmotoka ebaddemu mwana mulenzi Christopher Okello Onyumu ateeberezebwa okuba nti yatta abaana 4 balambirira wali e Gaba. Emmotoka eno ekika kya drone ebadde ezze kuleeta Okello wali e Gaba we bateeka kooti eya mobile oba kooti ey'okubeera nti ebeerawo abantu bonna ne bajja ne beerolera ebigenda mu maaso. Kati emmotoka eyo gy'olaba yeebadde mwana mulenzi Okello Onyu. Kati emmotoka eno mu kutuuka wali engeri gye wafaananamuko oba ekiwonvu ekiriwo. Kankulage ekifaananyi kino. Emmotoka ebeera erina kubanga ekuba livansi okusobola okutuuka awo nga bw'osobola okugiraba. Kati emmotoka eno weebadde egezaako okuba livansi gye bikkidde nga mbu breaki ziremeredde omugoba n'etomera munnamawulire. Munnamawulire atomeddwa eyo yogga gw'olaba. Kino ekifaananyi kye ng'akyali oke oba ng'akyali mulamu gye buvuddeko eyali alipootinga amawulire somewhere. Mwana mulenzi ono Ronald Mulwana akola ku online kuno alina omukutu ogumanyiddwa nga PL on TV. In fact mwana mulenzi oyo bamanyiganye bulungi nnyo ne Bukenya Media. I think kansoke nkufunireko Bukenya Media newankubadde nga tali Kampala but asobodde okuba nga afuna straight ekiri mu ddwaliro naye nga mwana mulenzi embeera mwali. Bannanga amawulire amabi genfunye munnamawulire wa PL on TV afunye akabenje emmotoka eyakana akasibe kana akatta abaana egaba eremereddwa okusiba nedda emabega n'emugoyagoya. Ekirungi akyayogera ali mu ddwaliro Mulago naye emuyisizza bubi. Tulina okusaba ennyo mumumanyi emmoloka eremereddwa okusiba ya drone n'emukulula akabanga akawerera ddala. Tasigazza mukono amagulu asigazzaako kumu. Bannange tusabe busabe n'obulamu abusigaze naye ng'embeera si nnungi. Asobodde addukeko ku waadi y'aba-accident Mulago tulabe nga tutaasa munnaffe. Ffe tukyali kyankwanzi kibi nnyo kibi ddala naye tetuyisiddwa amawulire tegatuyisizza bulungi naye nga kyemulina okumanya nti geega amawulire agaliwo si malungi. Munnamawulire oyo kamera byonna byonna byonoonese naye ng'akyasobola okutegeera nti ono egundi si mawulire malungi n'akamu. Tuyongera okumusabira busajja wattu agenza okwata amawulire ate nafuna ebizibu birala. Ye mumenyemenye emuwaludde. Infact yayambye n'emmoloka okusiba naye nga si mawulire malungi agakagwawo munnamawulire munnaffe owa NRM Ghetto Structure
NRM Secretariat mwenna mutegeezebwa nti munnamawulire PL on mugwanya linnya ndyerabiddemu twategeranye lino ery'omulimu PL ali bubi alina obuyambi bwonna bwonna adduke mulago alina obusobozi bwonna osobola otuukawo n'obuyambi bwonna adduke mulago tutaasa obulamu bw'omuvubuka oyo oye Bukenya Media ng'akunnyonnyola embeera nga bweri kati nno ekifaananyi ekyo nkibissebisse era ne nkiteeka mu black and white olw'ensonga omusaayi ogubadde gukijjuddemu mwana mulenzi ono abantu abasoose okufulumya amawulire basoose kufulumya amawulire nti mulwana afudde oba nti emmotoka ekoonye munnamawulire ku kkooti n'afiirawo ekitabadde kituufu gayo ono tafudde wabula emmotoka emuyiseeko emukonya okuva emabega n'agwa wansi driver n'asigala nga agenda emabega then neemulinnyako emipiira gyonna neemutambulirako neemuyitako era oluvannyuma emmotoka eno bazze ne bagyetikka ne bagijjawo olabye y'emmotoka mukwano gwange ekoonye munnamawulire wali eggaba ku Gaba Community Church Grounds ewalina okuba nga wawulirwa omusango agaliwo asks all questions ekisookera ddala oluvannyuma lw'akabenje kano nga kamaze okubeerawo wendikodingidde emboozi eno nga kooti tennaba kubanga etandika wabula ekibuuzo oluvannyuma lw'ensisi eno emaze okuddamu ate okubuutikira abantu b'eggaba kooti eno enaasigala ewulirwa eggaba oba egenda kusooka eyimirizibwe ekirala abantu b'eggaba ate ekibwatukira kino ekirala ekyongeddwa okuba nga kibatuukako bagenda kuba nga bakikwata batya olw'ensonga mu kifo ewaafiira abaana ate munnamawulire Ronald Mulwana akola ku online era akolera PL on TV ate naye obulamu bwe webubadde bukomeredde nkirekedde gwe omulabi kati nga tuvudde awo okugatirako ensonga za kooti still olunaku olw'eggulo kooti y'e Butambala yakkiriza okubeera nga abaana abato ababiri abateekebwa ku musango gwe gumu oguvunaanwa Honorable Muwanga Kivumbi bateebwa oba baweebwa bail. Twakola okusaba kwaffe guno omulundi gubadde gwakubiri okulaba nti abaana abato bateebwa. Omulundi ogwasooka twasabira Mawanda Paul kooti neetamuta akakalu kaayo netuzeemu ne tumusabira olwaleero tulina essanyu okuba nti nno kooti emutadde kakalu kaayo. Olwaleero tusoose okusabira Mulinda Wilson oyo naye kooti ekkiriza omukwasa abazadde be abeere nga akomawo mu kooti kuba mikono gy'abazadde be ekitegeeza naye ekkiriza atebe kakalu kaayo kabukadde 10 ezitali za buliwo okulaba nti tusobola okweyongera mu maaso kijja kuyamba abaana bano kubeera mu bakadde baabwe n'ekirala okubeera nga basoma. Ekiddako abasigadde bonna mu wiiki ejja application zaabwe za bail tugenda ziteekayo mu kooti enkulu okulaba nti nabo beeyimirirwa kuba ensonga zaabwe zisobola kubeera mu high court. Tukubire kubirimu omulamuzi ensonga kizawedde lwaki abantu ng'ovudde ku ggwezi wamuwadde kwasinziddwa bana ayina zatuulidde. Mu amateeka geekubira nnyo ku sayidi y'omwana okubeera nti takuumibwa mu kkomera ate omuwabi wa gavumenti talina nsonga gy'awadde kooti lwaki bano basigalira n'ensonga y'okuba nti enaggulu yanyoomye
mukijjukira nti naggulu kkooti eno yasalawo nti omwana Wilson Muyinda atwalibwe mu remand home. Abaani mu remand home ye naggulu ne bagaana omukkiriza, kitegeeza baziimula oda ya kkooti. Kati abadde wakati tali mu kkomera gye baali bamusibidde, tali mu remand home, nesanga go gegava mu kkooti. Era ekifaananyi ekyo mukwano gwange nga bw'okiraba Honorable Muwanga Kivumbi ku mukono ogwa kkono, then osobola okulaba abamu ku be bamusiba nabo. Abantu bangi bazze bakyogera nti abaana abato baali baweerera ddala. So oyo nno omwana ye yateereddwa, ate era n'omulala y'ono. Omu ye Mawanda Paul ate omulala ye Muyinda Wilson baweereddwa bail. Abaana bano ate era mukadde kikamu basobole n'okugenda baddeyo ku ssomero basome. Nga tumaliriza ekifaananyi ekyo kya mwana mulenzi Baruti ye yakiproducinze. Waliwo omukuba kyeyo Yetuze oluvannyuma lwa Manerenda okutunda ettaka lye. Okusinziira ku batuuze b'e Kajansi Town Council ne gye buli eno bakyali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'ekikangabwa ekyabaguddeko ekyokufa kwa mwana mulago olaba ku screen amanyiddwa nga Sumaya Nannyanzi. Ono nno yasazeewo okwejja mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lwa Manerenda okutunda poloti ye e Kajansi lwa mitwalo gya Uganda 3 gye yamuwola. In fact, amawulire agabadde gava side eno gadde galaga nti mwana muwala ono yabali amaze emyaka 6 ng'akolera ebweru w'eggwanga eyo Buwalabu gye bayita Jordan. Bwe yakomawo mu Uganda nti yamala emyezi mitono nnyo n'asalawo okuddayo, naye sente ze yalina nti zaali tezimala. Kwe kusalawo ne yeewola emitwalo 3 okuva ku Manerenda ayongere ku ssente ez'okulinnya ennyonyi n'okukola ku byonna. Nti wabula bwe yaddayo e Jordan oluvannyuma n'addizibwa mu Uganda. Bwe yakomawo yagenda mangu eri oyo yamuwola ssente mukazi wattu asobole okuba nti asasula ebbanja. Naye kyasinga okubanga kimukuba encukwe kwe kumutegeeza nti yali yatunze dda ettaka lye yali yagula obukadde 9 mukazi wattu e Kajansi mu ssente ze yali yakola ku kyeyo e Jordan. Wabula mwana muwala okuwulira bino ng'amazima tasobola kukikkiriza nti entuuyo ze n'okutakabana kwonna kwe yatakabana kwafa kutyo togge. Manerenda ettaka lye yatunda butunzi bw'atyo. So obudde nti obw'ekiro saa zaabadde nga 9 Sumaya yawa mukwano gw'essimu n'amugamba nti agenda kukola ekintu ekitali kya bulijjo. Nti oluvannyuma yayingira mu nnyumba mu kisenge ne yeggalira ne yejja mu bulamu obw'ensi eno oba ne yeeyimbamu ogwa kabugu. Bannange, Uganda etutwala bulala, ebintu si byangu. Mwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisabambi. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi.
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.